First press conference amanya the Sanjolian from Senyuka TV banamawulire mwena twagala okubaniriza mu butongole from different TV stations. Where Lydia is. But Chico, please join the high table. Okay, our dear sponsors, you're going to take the other tables, the other seats. But if it was to us too. Okay, we can officially, I think, start. We should start with a short prayer. Chico, tusabireko. Tutandike. Okateekako tukola nnyo maalo eno. Tuwombeke tusabe. Mukama Taata tukwebaza olw'olunaku luno, tukwebaza olw'amakya amalungi, tukwebaza olw'otutambuza obulungi okujja mu press conference eno. Labanga bye tugenda okwogerako bibeera by'amakulu ate bibeera ebyo ebigenda okutuyamba ku show yaffe ejja nga lumu March. Show tugiteeka mu mikono gyo, giblessinge, ebeere ennungi, ebeere successful. N'omuyimbi waffe Lydia Jazmine tumuteeka mu mikono gyo Taata, akolere ekyo abantu kye bamusuubiramu ate kirungi. Show yesookera ddala bukyanga ayimba, tukimanyi nti ogenda kutubeererawo ate togenda kutuswaza. Mukama Taata, wabaayo n'ekyokulya nga tujja kiri olwaleero kankisabirire ddala kibeere ky'amakulu nnyo eri emibiri gyaffe n'emitima gyaffe. Tubisabe nga tuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okay, thank you so much. I think we need the anthems. Tulina kutandikirawo already obudde bwatuliiridde dempinga si bwe guli. Okay, now we have a cocktail bar. We have a theme. So bova wetaga ko kunywa, guys, feel free. We have the virgin ones and then those ones that can give you some hype. So feel free to come to the bar, and also we have the tables there. Wenyweremu weyagale. In fact, olwaleero basobola okufuna ka first born cocktail. Lydia Jazmine nako tukalina. Okay. So sobola okuba na mukisa okusoko testinga kunga tunaba kutuuka ku first March. Yanenga njagala okutwala omukisa guno okuddamu okubaniriza mu butongole banamawulire mwena. Thank you so much for loving Ugandan music. Thank you so much for celebrating Ugandan music. Ugandan music to the top is the reason as to why we're here today. Okuba nti tuli ku press conference ya mwana mwala Mermaid Lydia Jazmine first born ataddibwako. Omukyalo ono akubye ennyimba ez'enjawulo mwena muzimanyi bafaani b'ensuubira abasinga obungi muli waneeno. Yatandikira kubimba obw'enjawulo bwe mumanyiko Semwe najja Masuka, obuyimba buyitirivu nnyo mpaka akayimba koonako olwaliro ke tutuumye first born concert. Ndowooza nammwe mukamanyi bulungi era nga the reason as to why we're here twagala tubategeeze biki bye mugenda okubanga musuubira mu concert egenda okujja ng'olunaku ennaku z'omwezi lumu March
Kiki kye mugenda okulaba era nga njagala okusooka okwaniriza abayimbi abasobodde okuba nga batwegattako olunaku olwaleero. Mwebale nnyo okuba na mutima mwagazi, mwebale nnyo okwagala Lydia Jazmine, okuli omukulu Fefe Busi, Mama Sita Kareka Sita, omugole waffe Irene firstborn Lydia Jazmine, the mermaid herself. Nawe twagala okwaniriza mbutongole wadde gwe mugole. Then Adako Ava Peace, thank you so much baby girl for loving Ugandan music. N'omukulu Chiko na yasomye wadde si muyimbi naye alina gy'ayimbira. Gattako ba sponsors baffe ab'olunaku olwaleero, buli kimu tugenda kuba tubatambuza mpola mpola musobole okuba nga te mukimanya nga buli kimu ekigenda okuba nga te kitambula. Okay, right about now, chetino kumanya kunteka. Just to make it clear, it is firstborn, you know, like a first baby. Yeah. We are not launching the song. It is Lydia's first ever concert. Yeah. It's okay, Dedala. So it is not a firstborn concert. It is the baby, her first baby ever. So it is her first maiden concert. It's okay, Dedala. Tugenda soka tu Abayimbi. Omukisa batobuzeeko. Briefly, then tugenda funako okwogera okuva eri Lydia Jazmine, ye nga temunaba kuleeta bibuuzo byammwe, bitonotono briefly, what is she expecting, the journey and all that, we need to know that. Then tujja kufunako Abayimbi. In your speech, when you introduce yourself, you either question Lydia something or advise her. Yegwe mulundi ogusoose, she really needs you. Byonna mwe mubibaddemu. No appreciating Jojuzi, so she really understands this. So it is okay. Take your time, give her a word to go ahead. Pakanga first match. Kakati tugenda tandikirawo and oza tutandikire ddala ewa mukulu mwennyini. Uncle Fefe, the mic is yours. Yo. Hello everyone. I go by the names of Fefe Busi, the baddest, the illest, the smartest, the greatest. Yeah man, ndiwa mukisa nnyo kuba ku luno olunaku ne Oji wange, n'abawanuka wange, LJ wange, Mermaid, yeah man, big up to you. Nze kyenyinza okugamba sikolangako show, naye boy, ndi mabegawo. Era tugenda kikuwa, count on me on everything. I'm supporting you, I believe in you. Ate no just binini kuba nange nzija. Thank you so much. Hi. How are you guys? Jazmine, I wish you all the best. First match. I don't know how you feel, but me, I know how I was feeling. So I might guess how you could be feeling right now, and I know you need my support. But I got support here at this time. That's why I'm here today to support you, because I know how it feels. Now it's going to create a era nsaba buli muyimbi ali out there oba buli muntu asobola okuwa Jazmine obuyambi at this time in this last month. Obanga oli mukwano gwe, obanga oyagala muwa support, is the best time okutegeera ani amwagala n'atamwagaliza. So everybody, please give her the biggest support that you could ever give her, because I've been there and I know how it feels. She needs all your support. Bafani be, abawagizi be, family ye, bawe, fellow artists. Be there for Jazmine, I beg you. Otherwise, I wish you all the best, honey. I wish you kill it. I'm right behind you all the way. Muli mutya. Sali bulungi omugole waffe. Bulungi bannange. Anti omugole ayogera ntola. Ate tuliwo abagole babiri. Naye omugole ono nina obugole obulala bwenjagala maaso awo. Naye kati katusooke kino kuba kyekiriwo. Bannange mwebale kubeererawo Lydia Jazmine. Lydia Jazmine yali yatuuka dda okukola concert. Naye mwebazizaako ekintu kimu nti tapakuse. Tapapye nti akubyeyo akayimba kamu concert. Jazmine alina ennyimba nyingi nnyo ate ennungi.
neyeewadde obudde era kyensaba abawagizi ba Lydia Jazmine ennyimba ze nnyingi ate nnungi ate muwala mulungi alabika bulungi yeekutte bulungi talina buzibu mbasaba mumuwagire n'omutima gumu Jazmine manyi kyoliko baffe tubiiseemu n'essaawa zino manyi kyoliko naye I just wish you luck tewali kirala kyonna mukama akuteremu obukisa. Hello everyone. Hi Ava. My name is Abayimbi. I'm here for Lydia Jazmine. I want to first thank the press for keeping time. Thank you so much. I was here at 10, exactly 10. I think I was actually the first person here. That already shows that I love her. I think I was here actually at 9:39, 59. Yes, so by 10 I was already here. She really means a lot to me. She's a very good girl. She has loved me even before I got Shabada. She has been loving me, so I had to give her the love back. Thank you guys for supporting, and I'm here to support you, girl, in case of anything. And I pray and I call upon everyone out there to come and support Lydia Jazmine because she's a very good girl. She got the vocals. She's really talented. I like your vocals. Girl, you really know what you're doing. And thank you guys. Yeah, remain here. Have a peace. Thank you, have a peace. Chico, story artist. Kyesinga okwagala ku Lydia Jazmine nti teya papa nja kwogereza ku bigambo bya mukyala Lutaaya. Abayimbi abamu bagenda ne batuwaayo awo kahiti kamusebo nayagala tukubeko concert okitegeera ne Lydia azikoze n'azikola paka lwenyudde n'agamba ya kati nsobola okuba abantu essaawa 2 non-stop nga sibawummuzaamu because Lydia ennyimba azirina ate ennungi. So we tuli supporting Lydia kyoba omanya ate tukimanyi togenda disappointing abantu kuba ate bw'ogwa mu live kisukka. So we tuli nga lumu match tukikube. Thank you so much. And right about now, tulina mami wa Miss Uganda. Banange mumukubire mbulugalo naye mumwanize. She's also a fan of Lydia Jazmine. Atagatako ne Miss Uganda. She's looking so pretty. Isn't she? Mami soko babuzeeko abazze olunaku olwaleero obeeko n'obugambo bw'ogamba Lydia Jazmine ku concert egenda okuba ng'esookera ddala ever. Put water and go. It's disturbing, guys. Members of the press, good morning. Thank you for being here for Lydia Jazmine. Mwebala okujja abangi bwe muti nasemba okulaba aba media abangi bwe bati lwe nakyaza Miss World wano. So bambi mwebala okujja abangi bwe bati mwebala omubeererawo n'okumusapotinga. Lydia okimanyi nti kwagala nnyo, okimanyi nti nkukkiririzaamu nnyo at least mbadde part y'olugendo lwo emyaka ndowooza kati ng'oba 9 or thereabout tutambudde nnyo ne Lydia mu Miss Uganda naye ng'omuntu engeri nze gyendera abaana ab'obuwala. So Lydia oyo tutera okwogera nnyo naye mukkiririzaamu nnyo nga gyenkomeza era naye akimanyi. Lydia alina potential ennene ennyo nti with management ennungi nga tulina management ennungi, tulina ba distributor abalungi nga management si eyenoonyeza ebyayo. Truthfully
Lydia eddoboozi aliyina si lyakwogerera. Lydia muwala alabika bulungi mumulaba namu. Because mu show business looks matter a lot. Yes. A lot. So looks siza kwogerera nazo. Melanin queen mumulaba. And she has a beautiful body. So I mean, she has everything. So with the right people around her. Nakola kokolo mu comment nengamba nti abawala ba Blue 3 then singa basigala bonna with management gye balina abaana abo badde basobola okubeera nominated ku BET. Grammys maybe not yet but ku BET. Lydia tulabye Tiwa Savage nga bateeka All Africa, tulabye Yemi Alade, tulabye abakyala bangi. You have what it takes. Yeah. You have what it takes. We just need the right team. The right team. I'll be there for you, like I've always been. And good luck. Thank you so much, Mommy. Banango obugambo bwo mutubukubireko mu ngalo obugambo bwadde bulungi nnyo. Now lastly, nga tetunabagenda wa sponsors baffe njagala Miss waffe asooka atubuuzeko atugambe yakagambo atubulizeko ne ku mugole waffe olunaku olwaliro. Good morning. How are you? Okay. First of all, I would love to appreciate you all for coming here to support LJ, Lydia Jazmine. In Miss Uganda Foundation, we believe in talent development and also music, you know, empowering a fellow woman. As a woman, I'm here to support LJ. And personally, she's also a good person. She's my friend. She's a good girl. And also, as Mama has told you, the history did not just begin today. It began way back. So what more can I do, or what more can we do as Miss Uganda Foundation to support and uplift a fellow woman? Let's all gather together and rally up, tell a friend to tell a friend to come on the first night. And let's support the talent. So, Lydia, you know I love you so much and I wish you the best of luck. Alright, thank you so much. Banange tuchagendia dala maso omugole waffe tanaba kuba ready kwogera right now but mutukize tusoke tuyise over sponsors baffe bonna ku lwalero abatutaddemu ku nsimbi kuba ekyo kikulu nnyo. Yes, Hafi. Okay, Kale. Great thanks to all media houses. To you all guys. Chemukola kyamaanyi. Nyo. N'abayimbi bakimanyi bali in sync with media people. To all the TVs, radios, print, bloggers, Mwena, thank you so much. Job well done. But waliwo, of course, in business, waliwo some media houses I want to bakolagana nazo. So I'm going to unveil BBS Telefaina, Iranga Baina representative. Bagenda tubulira enteekateeka yaabwe. We have Sanyuka TV, they have a representative. No bagenda kuba batubulira enteekateeka yaabwe. We have Bookhead TV, that is New Vision yonna. Now bajja kuba batubulira enteekateeka zaabwe. I would like to introduce to you Skypins. They have a representative. Nendoza media just sembayo. So a representative from Skypins, please. Jango yogereko eri press. Never sponsors balala. Of course, a management, a Lydia's show is organized by Yasinke Events. Yes. We have a representative. What should we expect on the DD? That is on the 1st of March 2024. So as Skypins, please. Greetings, ladies and gentlemen. I'm Kalibala Sarah from Skypins Tours and Travel, sales manager.
Olwaleero ng'aba Skypins Tours and Travel tuli basanyufu nnyo kulwa muganda waffe Lydia Jazmine kubanga yakikola dda ate era agenda kikola again and again. Era tubasaba mwenna bannayuganda mwenna abali abalaba bambi tuwagire muganda waffe Lydia Jazmine abadde mulungi ate era mukyala mulungi. She's so humble. Chesingo mwagala. Thank you Lydia Jazmine. Skypins Tours and Travel tusangibwa Ntinda Haruna Shopping Mall level 3 tukulambuza ate era ne tukuyambako okufuna omulimu mu nsi z'ebweru nga Europe ne Canada ate nga tetukoma ku ekyo tukutwala n'okola ne ku kibanja mpola nosasula mpola mpola. Siri wa bigambo bingi neyanziza nnyo neyanzeege mwena mbasaamu ekitiibwa. Tweyanziza nnyo tweyanzege Skypins Tours and Travel. Tulina ba sponsors abalala okuli Sprite, ne tuba ne Euroform, ne tuba ne Radiant, oyo yatambudde ne Lydia Jazmine everywhere. So kakati right about now simanyi oba tulinayo representative owa Sprite asobola okubanga bako obugambo bwayogerako gye tuli tusobola okuba nga tetugenda mu maaso. Tugira tutambula n'abaliwo. Tash Habi, she's going to represent BBS Telefina. Why you? Okay, tubaniriza abalungi abali wano. I am Tashabi era nga nebaza Katonda nti olunaku olwaleero alukeseza bulungi. Lydia, I'm so proud of you darling. Big events, protocol observed, Miss Uganda, Mami Irene, mwena tubaniriza mwebali eddala okujja kulwa Lydia Jazmine. We believe in you Lydia as BBS Telefina. Nzikiriza nti abantu abasinga abamanyi Telefina eyaffe ey'obwakabaka bwa Buganda si ye TV emalaga yingira buli kintu sikyo. So by the time BBS is in this, kitegeeza twesiga Lydia Jazmine obulango tugenda bukuba ku programs ez'enjawulo tukkiriza nti agenda kutumaking a proud. So Lydia, abayimbi abenjawulo abali wano Avapeace, Chiko n'abalala bangi mwenna abazze. Omukulu Fefe Busi n'omulungi we best friend we temusala omugambo mwebale kujja. Nzikiriza if the media does this with her ajja kukikubira ddala era ajja kutuzaamu amanyirwa nsonga this is her first concert ng'omwana w'obuwala omuto. So kino kijja kuzzaamu ba Avapeace amaanyi n'abayimbi abalala. Ntera nnyo okugamba abantu let's support our music industry tuleme gamba nti abayimbi abaffe tebalina we bali sikyo. So let's all stand together for Lydia Jazmine. She has worked for this emyaka gyonna gy'amaze nga akolera Ugandan industry. Katumulaga Omukwano. Bannayuganda mwenna gye muli tujjire mu bungi twesangeyo ku concert y'omulungi Lydia Jazmine. Sigenda kwogera bingi lwa nsonga ow'amaanyi tayogera bingi. Telefina is ready. We are going to push it and we believe in Lydia Jazmine. We love you all. Za TV z'enjawulo ziri live. Era nga bamuwulidde ba BBS naffe tulina Sanyuka TV representative agenda okubanga ate ayogerako nammwe gye muli tubabuulire biki bye muba musuubira. When it comes to Sanyuka TV, Sanyuka tusanyukira ddala okuva munda muli ate nga yeffe banno ddala bwe tukwata ku kivulu abayimbi bonna bonna abasobodde okukolako naffe mutegeera kiki kyenjogerako. Bwe tukikwatako tekisobola kusala ne waba nga balemesa batya. Ian, where you come? Soko yogerekeri abantu Sanyuka TV tusuubire ki ye kiki kye mugenda okubanga temutukolera ku lunaku first match. Thank you. Manya Bampita Nyomanya Ian from Sanyuka TV. And I would like to say Sanyuka TV, our main mission is to make sure that we educate, inform and transform Ugandans. And our aim is to make sure that we keep supporting our local artists. So we are here to make sure that we support Lydia Jazmine on her concert. And it's because we are being ranked as the #1 entertainment show, the #1 entertainment TV across Uganda, and we believe that us being part of this, Lydia Jazmine, this thing is going to work. You're going to make it. And we believe that as we continue to grow local talent, local artists, please, in case you want more updates on the concert, keep tuned in to Sanyuka. We shall be giving you updates all the time. And we promise a 360 on the day of the concert. If you miss to go if you miss to come for the concert, be tuned into Sanyuka. You'll receive all the vibe that you have missed being live on the concert. So as you end Lydia Jazmine concert on the 1st, we call you to come on at Kololo Independence Grounds for the UB40 concert.
as we celebrate 15 years as NBS. So we call upon, let's first go for Lydia Jazmine concert. After we go for the UB40 concert at Kololo. Thank you so much. Job well done. Thank you so much. We still recognize people who have come through. Prima Kadash. Thank you for being there for Lydia Jazmine. We see you. We see you. Where is Vivian Tendo? Vivian Tendo, Muchala, Tinsley. Yeah. You are welcome, my twinnie. Thank you so much. Madrat will recognize Omukwano. Webale kujja. Tujja kuddamu tuyise mic abatana kutubuzaako mutubuzeeko. Big events wali nnyo naye ajja kuba atubuuzaako. Bukedde and New Vision. Representative Seguya bangambye woli Simon Nene kulabyeko ani agenda representing the media house ajayogere Simon jangu one. Why are you not organized? Jangu eno yogere Vision group did you organize? Jangu tuwulire kyemugendo tuwa ku lunaku lwa Lydia Jazmine. Basebo ne banyabo balamusiza. Bajja kuwanjira auto station in Atonta Dam. Basebo ne banyabo balamusiza. Bampita Simon Maseruka, promotions office okuva ku Bukedde. For gwaffe ne talent tetukyayinako doubt mu ggwanga Uganda. Bukedde mugimanyi. Bwe kijja ku kya talanta mukimanyi. Ffe tusinga ebivulo ebingi. Lydia Jazmine gwomu ku babaddewo ku bivulo byaffe. Tetusobola ate kukola ki kusitula muntu ne tumugamba tumuyimiriza bwetu ate tumuteme. Kati yeni sawa wetuyina okujjayo n'agafa ag'omu buto okulaga Lydia Jazmine nti abantu bobadde bwesiga ebbanga ddene kino kye tusobola okuba nga tukukolera. Bakama bange bantumi bangambye nti Yasini Events Yasinike bakwebaza buli wolowooza ku business osooka waffe naffe nga abali eyo abayimbi bakama waffe beeyama ti ku talanta tebagenda kukola ki tebagenda kubasuula muguluka era we twogerera ku ssaawa eno tuyina kasenda baguzi waffe atambula owa Mr and Miss Bukedde omulundi ogw'okumeka ogwokusatu ogwasooka twagaba emmotoka 2 ne tuddamu ne tugaba ki ne tugenda ne tugaba ebyapa by'ettaka. Nange nyongera okubajjukiza nti Dasbalina Hotel Bulenga Valentine Love Fete tetugenda okubeera. Lydia Jazmine ebyange bibangambye ebyo byabakama bange, but of course nange ng'omuntu nkugamba nti omuyimbi asinga fika ekyakiwakanya gwa n'akimanyi. Oyinza okugamba akale ennyimba nzewuliriza naye ku olwo jangu olabe ku fika olabe tunyumira mu bifaananyi olwo live tujje twagire Lydia Jazmine. Thank you so much. Okay. Ikale Seguya kayogereko ery'eggwanga. Simon kayogedde balinga sigenda kwogera kati yayogedde ku lwandoza ya kululwe kati kanjogere ku lwange sogera just nyogera nga president w'abakulu olugambo bano. Nze Lydia Jazmine ono nanyini figa gwe njagala okwogera. Omanyi ate bw'abeera ebulaaya mwe tembeerangako bulaaya mbedde nnyo mu America n'oyo omukyala naye era yakimanyi. Tojjukira Lydia twali ffenna mu hoteri bagita Gaylord Washington DC mu America naye oyo gwe mulaba oyo kyattunzi nnyo ebulaaya figa yebanga tourist attraction ku Uganda yonna kwegamba nga balaba be baffe. Waliwo empaka z'obulungi zemujjukira ne Miss Cave ne baga ono yawaawa nti weewaffe nabeerako mwanyina ze nfulamusiza badde sikutegedde omanyi okyuse endala mugole emyaka 10 era Lydia kye tumusaba asalewo olumatulaga omwami alondemu kala afune talondamu naye omwana omuto bwati tunyumirwa embaga ye tujja ginyumirwa kikonkulamusizza saasooka baawula ne Madirati nabaawula luvannyuma muli yamala gwa mumbi ne manya nti kati omumpi ye Madirati omuwanvu olubuto ekiko era just kulabye ng'oyase nnyo saba obuddugavu wayakira biba biwanvye. Brenda nanyonya okulamusiza twasoma ffene Makerere era emyaka gijo ne at least tetusinga sendi wanze nakola story ya Geoffrey twandaga sendi yamukozesa interview okenda mu
ewauma lukatumba emitos natanya tese ne muekitiibwa nnyo bulijjo kye mumwana esukawo kuba naye old is gold. Era omuntu omukulu kyayogeranga mu kitwale nga nti kikulu nga nze wendi maze emyaka 23 mu mawulire ne prediction ezikola temujjukira eri gye nakola Kalolo Kasita nkola musiza nnyo ne mwami wo tewekubira simu ono simutegedde manyi waliwo abantu beekolako make-up ne bakyuka Pia pounds tomutegedde bannange era nnyo kano katatu kakinga kiwudde Anatalia tawapita kumbagala bwedda simulaba naye kati nga president kankome wano kubanga ate olunaku saagala lutwala kasiri wange wanyinya ojiwoli badde manyo jinsizemu. Okay, thank you so much. We respect Seguyeranga Bwagambye. Industry na jiwududdemu agimanyi on sides. Kakati nga sinnabagendako eri organizer, that is your Silke events. Anatalia, on a special note, okuba nti munnamawulire mukwano gwa Lydia. I'm just going to respect her and give her some moment to tell us something. Goddess of Uganda. The goddess! I'm happy to see all of you. I'm excited for Banamawulire. There's something about us. Banamawulire na Abayimbi batambula kyekimu. Era watali muyimbi tewali munnamawulire. Naye tutuuse mu era nti omuyimbi asobola okuvayo ku TikTok na becoming a successful era nakola ekintu ki. But I want you to appreciate one thing. Abayimbi batono nnyo wane Uganda genuinely abaagala bannamawulire. Nkimanyi mukimanyi era mujja kusirika. Kale we have had our flaws nga bannamawulire naye njagala okwebaza Lydia. Thank you for taking an extra mile. Thank you for being a friend beyond nti bino. You can never know what will happen. Naye waliwo bannamawulire bavuddemu ne babeera abantu ab'ensonga. So nze omulanga gwange genda eri abayimbi mwenna ba entertainers. We need each other more than you think. Bayinza okubanga bangi and you know anyway they need content, but we need to learn to respect each other, and you have been a symbol of that. Njagala bannamawulire mwenna, because I know I'm speaking on your behalf, okubira omuwala ono mu ngalo. To bridge the gap okwatagana ne bannamawulire on a special note, it is something that is eating them up inside and they are not going to come out, because abayimbi abasinga balowooza nja kuyita munnamawulire mu emitwalo 5 agende, but they need closure. They need friends. We need you beyond what you think. It is you and Big I abaziika abategeera nti munnamawulire mulwadde. Let us extend our friendship beyond here. That is who you are. I want to thank you for being so down to earth. I want you to thank you for being who you are. We really appreciate it. Wow. Thank you promotions basiri wanunga big events. Ekisooka twalonda Lydia Jazmine ng'omuyimbi, because Lydia has it all. Atuyimbidde ennyimba ne tusiima. Atwambalidde obugoye. I know! Mwe nyine abamawulire mwogeddeko nti muntu gw'abantu, Lydia si omuyimbi anaakulaba n'akubadala. So discipline also matters in the music industry. So twalonda Lydia because Lydia wankizo kati atuuse, baby we bamuzaala atuuka Uganda tutandikira ku 18 years. So kati ono baby waffe ali 18 years yeemalirira ajja kuggala wano nga 1st of March inshallah. So tugenda zilaunching olwaleero era tujja kuba tuzitunda mu bifo ebyenjawulo wammanga. Tujja kuba tuziteeka ku Jute Color Solutions, Passport, Africana ne Cricket Online. Ate nga ab'emmeeza bwe batona tutuukirira okufuna emmeeza yo ku Monday tujja kuba tuggalawo kubanga emmeeza ze zaasose okuggwawo. Abannayuganda bali beri osapootinga omukyala. Ate ekirala mujje muwagire Lydia.
abayimbidde abawadde teri kye mubanja kubanga ffenna tuli ba firstborn woba oli mukyala ng'oli okyagala kuzzaako njagala ku mulyango nga nze akwanyiriza mbadde mwebale nnyo ku lwayasinke ebyo ebigambo byaffe mwebale tuwagira. Thank you so much Yasinke Events okubeera nga osupporting abana Uganda. Yasinke akola ekivulu kya King Saha recently. Yeah, also that. Kati tugenda kola Lydia Jazmine. She has never had a concert, you guys. So we are going to be unveiling our tickets. Sandra, first of all, to okubala go is going to okubanga zifanana. That is a dummy of our ordinary ticket that will go for 20,000 Ugandan shillings. Wait till we get to Kwange Fanana. And we dummy ordinary ticket. Wait till we get to Kwange Fanana. That is the dummy of our VIP ticket that will go for 50,000 Ugandan shillings. Bogenda kumatundiro okuli Jude Color Solutions, okuli Papa Sport, okuli Pakalast Emachinde, okuli Hotel Africana. VIP ticket inafana na wait. Kati yali babino jo baffe abagula tables. Ababede, abamalayo. Table gena kubegenda for 3 million Ugandan shillings, and that is how the ticket is going to look like. Yeah. Bofuna ekitafaananyiriza ebisigadde byonna bweba nfu bajja birabira ali ku mulyango bati mukala n'endabika those are the dummy tickets. Bayiya nnyo bagambe tebayiya. Bajja tya badiya tebuyiya. Tetina budde bamwe mujja yiya ojja tswalira ku mulyango. Yakuba features of course teswala bikira mu dummy tickets. Okay. And was banange banamawulire mufuna ebyokunywa. Ate abatanya bitya mufunire ddala ka first born bakataddeko nga cocktail mukafuna osobola okubanga weeyagala. Lwaki tusooka ne tuwa Vivian Tendo nasooka n'ababuuzaako n'abako n'obugambo bwagamba our mermaid first born. Ntuyambe mubeere mu kifo kimu. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mugolet. Anna yakuliawo wakadiwa. It's okay. Lydia Jazmine, first of all, I love you so much. Oh, Chimani, I love you so much. My voice is shaking because I'm a bit nervous, but regardless. So, first of all, njagala nnyo kwebaza Jazmine for being so down to earth. I've met artists, sichogera musanyusa, but I've never met anyone as calm as her. Like she's Simani, like she knows our story. We are not like, we don't hang out a lot, but Jazmine Mwagalanyo, she's very down to earth, and I'm so proud of you for this step that you've taken. And we really can't wait to support you. Jazmine is very talented. She's very talented. We really love her songs. I've always waited to attend your concert. So, and Nebazanyo Banamawulide, thank you so much for supporting artists. But most importantly, Jazmine. She's a good girl, and I can't wait to see her shine. Thank you so much, Vivian Tendo. Kasoke mpaye ne mama so. Prima soko tubuzeko. Obuze ne ku mugole waffe. Obeko obugambo bw'omugamba. Nga tannaba kwogera. Good afternoon, everyone. My name is Prima, and I'm so proud of you, Jazmine. You know how much we've been asking for this. Ngatokugamba Lydia twagala concert. Wangambye Prima nina pressa. I don't usually cancel my gym program. I was like, no, I'll go for Lydia. I love you and I'm rooting for you. We are going to support you. Tugenda kulange chigulu. And people will come. Just know gwebere ngochima inti ogenda chikuba.
kubanga bona bagamba tujja bagamba gali awamu ge galuma ennyama banange mwebale nnyo okulaga Lydia Jazmine mukwano guno temujjanga okwo bannamawulire bannange akensuso njagala okubeebaza kubanga kino tekisangika for real mujjudde mwebale kwagala Lydia Jazmine omukulu Madirat ogamba otya artist bannange kalo kasiita hawayo mwanyi nazo omulungi omukagamba ki Lydia olaba ositula omukyalo oyo n'omuleeta weesumeko Miss Uganda is my first time okulabako. You are so beautiful. Prima, imukope kuhanga. Paga. I love you so much. Na kaina kuwala na. Banda kitandika kwa Jazmine. Ladies and gentlemen, Tendo, how are you? Omugole Natalia mwenda ba mawulire bambi mwe bali kubawo. Muli bamanyo bachali mwe mwatukwata kode one. Era feza mukizimanyi. Mwe bali nyo mwe bayedala. Lydia twali Fort Portal was it Fort Portal? Mwina semwe ye hit. Akafana nyakati nkaina njakase ku social media. Nkugambya nayogera bwe ngagwembwa gwe ojja kuba Uganda yogome. Ekasira ko kekano. Kanebaze promoter ya Sinikewe bale nnyo. Chiri bazibu nnyo ba promoters abamu aba believing in bantu. Naye bo believing in mwana oyo noteeka mwezi zo akole ekisooka kino. Allah kuwa mukisa. Big event, thank you so very much. Lydia, I have nothing to say. Naye kwagaliza kisinga. Allah agenda kubalikia kuwole mwana wa mpisa. Shows for bawo. Buli show ya muyimbi omubeererawo. Era omuyimbi ataabeewo. N'abayimbi mwenda oba toli ku list eno shot agomwana tumuwa obudde bwe. Abakola ovuyo back stage this time round genda kubanga stage manager. Temujja kikola. Omuyimbi tumuwa obudde bwe tujje batuzze katujje tunyumirwa omuziki. Bwaba woli ku line up nga bagamba ogenda yita mujja ng'oyimba. Oba toli ku line up tojja. Ojja kunkuba engumi n'eggaali zammwe. Nze stage manager. This time twagala omwana ya shining. Ale ye alemererwa atuswazi. Never your hustle is so cold to tuswaza. I believe in you, Lydia Jazmine. Nini figure. One love. Thank you so very much. Thank you, Madrat. And there was an appeal towards Butele. Thanks for your mixed presence of all these amazing people. Lydia Mukwano, webale kunyirira, webale kutuwesa kitiibwa, obantule Thank you for being such an example for us to, follow. When I was new in the industry, I got the chance to meet Lydia Jazmine. Kati mumanyi obera nga toli style, oboloza basta bagenda oba kweragirako, kola biki. Lydia was busy giving me advice. Wachitogeza kono yambala what? Wachitogeza kono trying on. Say yankiriza obugoye, actually nze yamuyigiriza obugoye. Lydia was actually amid this news where we are supposed to be hating each other, but she was giving me a lot of love, a lot of guidance. Tuli backstage nga nyambako, tuli gena ku interview nga nyambako. I didn't know what I did to deserve you, my love. Naye neyanziza nnyo. Ekirala njagala kwebaza abamawulire abasupportinze Lydia Jazmine mwebale kujjamba nji mu bungi mwebale nnyo okulaga Lydia Jazmine omukwano. I would like to recognize Omugole wadete banaba mulaba Omugole Auntie Irene. Embaga yo yadde embaga yo tujja gogo okubiri because go kulya ku cake osekeera. I'd like to recognize my love Madrat and Chico. Bana mtubagala nnyo guys, and I have seen you guys supporting Lydia Jazmine from the beginning of time. Bana concert yange wena tuka mbasuubira rampa. Thank you so much guys. Tudda kupate kunyumirwa bulamu supporting our Lydia Jazmine, kukola drops nga we tulina zikola buli muyimbi ali wano buli wa mawulire mu kiti kyonna ky'oli mu social media influencer. Bana katubatamye drops
kola drops musanvu if possible. Tekayo drop buli lunaku if possible. Kubanga sirangayo lunaku Lydia Jazmine weyachakolera muyimbi yenna drop. Whether they like it or not. So yeah, tubatamye drops. Thank you so much. Oh, and Lydia Jazmine fans, we love you guys. Thank you so much for supporting our girl. Thank you. Twayanze obugambo bulungi. Nina special moment gye njagala. Purposely Irene Namatovu tali wano just because ettebe eno ng'oggyeko abaami. It's the energy. We wanted to imagine a world without males. Of course, tesobola kubeerayo. Who can do without males? Naye twadde twagala tulabe support system eyo, twewagira, tweyagala. Irene bamukubi. Irene okuba nti aliwo ku Lydia Jazmine. You guys mukiraba muno as if it doesn't make sense. The kind of music gwe bayimba, the stage eya music Lydia wayimbidde ne Irene. So that energy. Mami, twagalayo ebigambo. Okoze concert si sente ozifunye. Njagalayo ebigambo eri Irene Karo muto, Alpha Peace muto. Abayimbi bonna bali wano bato. Kati bonna beekutte ku mmwe. So the mic is yours. Kyonna ky'olina ekigambo eri gye bali. Naddala abaana bawala industry tugiwulira nti nzibu. Yeah. Then after, I think Lydia ajja kwogerako gye tuli, then tugende mu Q&A. Waliwo kesaabagambye ku Lydia. Ekisooka Lydia mbeera maama we ebyaddala kuba maama we wangabi. Muwala wange mukyala Nakano gye yamuzaala. Kaakati n'ekirala Lydia omwami wange amwagala nnyo by the way. Honorable ayagala nnyo Lydia era yagambye alina okugula table. Tulina okubeerawo. Kati Lydia bwe yakuba akayimba ka akasooka ne just steady. Mami tayagala bannange omwa akaana kayimba. Akaana kagenda kubeera ka star. Kagenda kuyimba nnyo. Ne mugamba ate kinyambye nnyo nti bw'oba omwagala ate nga nange mwagala ebisusse. Awo kirabika kijja kukwatagana. N'amala bwe yaleese first born. Ninga bannange omwana akinkoledde. Ka-challenge ako. Ninga naye kankole ne first born wange. Honorable. Basaagala nange kunzizaako bannange. Nkuzeemu naye ate saagala kunzizaako mba first born. So, ate nga ndi baby kituufu. Kaakati akayimba ako katukoze bulungi twagamba dda naye Jazmine lwaki takola concert ki mukama mulungi nti Jazmine yadde besides the nyimba zaalina yayongeddeko oluyimba ate olunene nnyo bane tewali nsonga lwaki bannayuganda tetuwagira omwana ono kubanga ennyimba alina ate nga yayongeddeko. Ekigambo ekirala ku bayimbi abato ngenda kwetooya nnyo ku Jazmine. Jazmine simulabangako mu ntalo. Simulabangako ng'ali mu ntalo. Ate ng'abayimbi abato bw'oba tewegendereza abannamawulire mumanyi bakozesa ensobi bambi. Naye takolanga ku nsobi. Jazmine ali down to earth. Yajja ne ku Honorable nga swearinga in. Agenda mu parliament bebamu ku bebaali ewaka nga bakola emirimu bayoza bali mu masowaani bali mu ffumbiro n'ogamba bambi kawala kattu naye nga wali tewaali ebyo era yayambala bulungi nnyo yabeera tugamba Lydia oli mwana mulungi nnyo ne kibeera kyokulabirako abawala abato nti excitement banange tebatwala excitement eno nti ne bwoba oyinamu obukosefu tojja mawulire n'otandika okukambuwala n'onyiga ku social media n'oyogera buli kimu. Social media eyinza otutambuzaamu obubi lwa nsonga nti abayimbi tubeera ne pressure eya social media. Social media buli bwebeera nga etaddeko pressure naawe kennyini obeera otya n'ogamba kiki. Naye ng'abayimbi abato bannange basaba tukuume embeera yaffe nga bwe tuli, bakuume embeera baleme kugenda nnyo kumanya buziina like oba kyentegeeza mu kitegedde like buli lwobeera nga yadonyiize please obusungu bucontrolling. Ate nze I'm always there. Oba olina kyoweebuuzaako nze ndi mami wa bonna mu industry.
I'm there. But when Lydia, or whenever you want me, I'm there. Whenever you need me, I'm always there in Munyonyo. Get about Terokola. So Chembasaba, Banange, sijja kwogera bingi. Mbasaba akaana katto kano ka first born tukawagire na mutima gumu. N'abayimbi abalala abato Karoka Sita yakola, I was so happy for you. Ate n'obeera ng'otuzaalira ne ka baby. Ebintu tube bityo birungi. Pia pounds kulaba naawe ojja. Have a peace. Have a peace. You look so nice, Bambi. Like Kabulunji. Njakwogera ku bayimbi bato. Brenda Nanyo, Joe Tumide kwagala nnyo. Ku Bativalaawo. Vivian kyewakola kyali kirungi nnyo. Si kyangu okusalawo at that age. You're still young. Naye n'okola decision eyo. I wish you luck with your husband. Njagala nnyo mukuumagane Bambi mubeere nga ffe. Natalia webale tukolera naawe embaga. Egyo emyaka si myangu kusalawo. It's not easy. Prima nkulamusiza mukwano mwanyinaze nkulamusiza sebo mukulu galubindi ezo nzagala Bambi mwebale bannamawulire mwebale nnyo mwebale kubeerawo Jazmine. Nze sinnalabako bannamawulire bangi ku mukolo gwonna nga bano. Kitegeeza Lydia kalina Bambi empisa akantu kalungi. Thank you so much Bambi. Thank you so much mami. Obugambo obwo bubadde bulungi nnyo eri omwana omulungi Lydia Jazmine. Ekituufu byonna byonna bamwogeddeko mamate bituufu. Mukyala mukakkamu, she's so down to earth. Awuliriza buli omwamu wa respect. Ate ng'era simuwulirangako nange mulwango zizo noba namawulire nanti amuvumye. So nga bwe tuzze olunaku olwaleero bannange bwe tugenda okubasaba n'olunaku luli mumulabirenga ddala ate era si mupushinge ekivulu kino mpaka olunaku olusembeddeyo ddala. Okay, Lydia tetwetaaga mu depression, kyetaaga Bambi after that concert teri kudda mabega. Teri kudda mami industry mugibaddemu emyaka egiwera. Abaana kabajje nabo bashiningeko Bambi. But thank you so much for setting the pace. Saawa eno Lydia agenda kwogerako eri Zima. Yeah, all cameras tumuwulirize, then after tujja genda mu Q&A sessions. Thank you so much, Happy, my sister, my friend, my matron. I'm your matron. Is it matron? Thank you for taking the initiative of posting ndozangina support and Capital Uganda. Webale nnyo okubeera nga wakkiriza. Sandra, I really appreciate you. I am so emotional. I'm sorry if I get emotional. I stand up. No. Camera setting is already. And I'm really not a good talker, as you know. Simanyi kwogera nnyo, manyi kuyimba. Naye ngenda kugezaako. Ndowooza kansookere table gye ndiko. From the right. Pia. Buli muntu kyayogedde kikutteko ku mutima. Sijja kiddamu olw'obudde. But I really appreciate your kind words and thank you kubanga teweerabira that time, and I genuinely loved you regardless of everything that ebyabanamawulire, you know, they were trying to drag us, but we have never been enemies, guys. Never, we have never fought, and I'm so proud of how far you have come. Mami Biggie, you know I love you so much. You are one of the people abajanga mu inbox yange on Snap go nsaba concert, and nga sinaba nakusalawo. Actually, I really appreciate that you believed in me. You took that extra mile. Yampanga bu message bungi meanwhile. Jerabo chujebuli. So finally we are here. I think timing ya Katonda ebiranga tuufu. That's what I believe. It's never too late. And Omeranshi Peppers, the Seneca. These guys are so special to me. Very special, yes. So, Fefe, twasomane Fefe. Nze muyita mukiza, wampusena abantu kanange nkuyita mukiza. Twayita na mannya ga Fefe, twayita gachika. So Fefe,
used to be very little in school. Yali mutini. Ngali a class below me. Nali nga senior 3 ngajja mu 2. Ali mu 2 nengenda mu 4 like that. Twali mu O level. Ku Cityland College Matugga. Naye lambagulira omuntu ng'agenda kuba star. Omulabirawo. Fa abali basinga oyimba ku ssomero. Fefe nga yakutte akazidayo n'akuba rap. Mu Interact Club, mu biki, era nga yasookayo. And we were very close. Very, very close. Omulala nti ali class below me. Yalina confidence. Abakwano bafefe ka bali higher. Tomusanga na ba form below oyo. Mugezi. And I'm very proud of you, Fefe. I'm very proud of you. I knew one day we'd make it. And today we made it. Look at how far we have come. Mukama mulungi. It was just a dream. Nze nalinga storage emba nyumizo no yabira bamba mulowooza tuba tulimba twalinga group nga ne Twitter 3 blue. Mali bachinjaga nnyo ba blue 3. Beba inspiring anga mweyo kwegamba mweyo style ebiseera ebyo. Bwe ngamba abantu twali mu senior 2 nga ba star. Tetuli bakulu nnyo nga mulowooza. So we used to sing. I used to be Lydia and Balaze. Ona amanyi omulala omwali yali Jackie n'omulala. So bano be bali bajje Nelzamba baani nga wetukola bino nga Fefe yajja n'akola bwati. You know, it's beautiful and we have the pictures. Maybe on my concert they'll share some pictures. It would be beautiful. Mubalamu. And I'm proud of you. It won't take long. Carol, first of all, thank you so much. People don't know. Intino wampa omukisa okubeera godmother wa King. Era oba tulina okumubatiza again nga mukutte nga godmother. And Carol has a very beautiful baby boy. And I'm proud that you took that decision. Si changu. Like Mommy said, look at us. I wish I gave birth like 8 years ago. Ngandinga 23 or 22. Okula n'omwana was beautiful. So and asawa zino obudde okitegeera kati. And you know I love, God knows mwena mumanyi how much I love kids. So I'm nkwegomba Carol, and may God protect your baby boy. And I'm so proud of you. Kulika concert webale kubanga holiday call ya fino jirawo ate nze Carol concert yesaliwo nali Fort Portal bali ba booking that show nga so anagisazamu, but the fact that you came means a lot. But anyway, you never really supported you and loved you, and I'll never stop. The fact that muli bakyala nga muli wano pia, I'm even speechless. Kuba naise bangi, but you guys made it. So now I'm really seeing who my friends are, and I really appreciate you guys so much. Don't cry. Bataze bambi waliwo abataze nga tebusinti tebaagala eshitaliiwo shibataliiwo nina yafunye accident emotoka ye teri bulungi bangi bambi they would all be here. So I love you guys so much. Mami senga solo fukamira wanini senga fukamira ngajogera ku mami mama wange watali wano ati gwe kiti yegwe mami kati ate era you've always been kubanga nze mami bwe twogera kusimu ngamba mwala wange tera biragamba ndabira omukadde nakanwa omugabi munnange. You know, I love that you love my mami tata ndabana mu meeting bayogera kondoza kusimu something, but era plan yange ya 6 wajukira we yaweze emyaka 6 nali njagala kuleeta kubanga guess what gwe gwasinga okwa era agamba mugabi munnange Irene tubeera ku party Christmas biki we batakuba vayons ne vayon mama wange tanyumirwa okitegera ate amaganda agakuba. So mami webale kubeeranga, you don't judge me, you've never judged me. Mami is okumanyera obukulu ndowooza. Mami doesn't judge someone because beyond your dress code, beyond whatever of how the generation katiwechitwala kubanga we are in the music industry and this is art, and mami knows. Mami atunulira nnyo omutima gw'omuntu. I've come to realize that mami bana abakyala bonna I'm sure buli muyimbi omuto mami onogola you find her interacting with them ne ku social media era mami zi comment oziraba ku baana abato abaliwo bonna webale kubeera mami figure webale nnyo kutu advising if I ever get married, which is a dream, and I love to get married, and I love kids. I love love. I'm a singer of love. I'm the queen of love, so I love love. Mami eka
nga bwe ndaba comments baziteeka ku social media relationship advices have mami ono yekaya ndowooza gwe wekaali super qualified to give any one of us abayimbi mami obufumbo obwobadde muze ngwewuunya emyaka gyonna nzijjukira akayimba ke nali njagala edda nga nsoma akokewa naye abasajja I know since I was really young mami kikulaga nti n'ebizibu byabaddemu na buli kimu mami has kept on tava mu bufumbo. This is a big inspiration. You don't know olaga abantu abamanyi nti abayimbi tebafumbirwa nti kisoboka era kisoboka amwetegedde ng'ofunye soulmate wo kisoboka. Mukama kuwangaze papa mwagala nnyo. I'll be so honored to see him on the show with you and the family. Petrina, everybody baagala nnyo mukama abawangaza kwongera emyaka kubanga oli okyali mbooko tolina gy'olaga kwagala nnyo. If I talk I'll take more forever, so I'm trying to okugendeza Chico ne Madrat njabagatta. I was a fan of you guys since you guys muchimanyi. The first day I saw you guys on stage nafukirawo fan ate era netwesanga netwemanya netufuuka bamikwano. Mwebale nnyo kubeera bakwano bange nabakubira akasimu teba mubalaba mwebali. That shows a lot. I'm eternally proud of you. You are, I think you're even my favorites, you know. So comedians, mukama abawangaze era abagaggawaza. Mami Brenda, ye mbozi zaffe nazo mpanvu nga bwe yabanyonyodde sijja kuddamu Mami Brenda oyo. Essimu zino message omuntu anjagala ennyo. I don't even know how it came. Naye oyo omukyala mwanjagala Mami Brenda. Ate twesanga nnyo nga to travel nze ffenna, like we've been to countries together. Miss Uganda nga yakatandika Mami Brenda oyo yampa nga sinabafuna luyimba lwakabi paka kati nyimba ku Miss Uganda. Ndowooza yokka gye saayimbeeko yeeno ndali basiri or something, but era invited ja Mami. Words of encouragement I have from people in the industry. Ndoze singer, you're one of those people who always encourages me. Lydia katwana kulagoti. Lydia, you have this, you have. Ndoze singer no kwema. And I really thank you for that. Webale. Kirizamu, and I promise you I'll make you proud. Wali wetuogera tujja tukao. I know that abantu abangi bakimanya cha management kyogeddeko kanchitingeko katononze. People know that's one of the issues, and honestly buli gundize muwulidde, I'm not that bad person. You'll know nti abantu abakoze nange era waliwo reasons ezaali beyond what measurable, you know. Era but I would love to thank them. Balinga babiri balina we banzita ne bantuusa. And I thank God that I'm still standing. Mami, thank you very much. Mukama nga nkwatiddeko olumala concert njagala nnoonye team era kyendiko njagala manager ntekamu ssente nga kubanga nze nkimanyi nange kyensobola okukola kyoyogerako nkimanyi. It's just the money, the management that I have friends, you people I talk to. Don't just ajja ne mu inbox yange. That's how big it is. Yangamba ne Lydia, why don't Ugandan artists travel? Like you guys, lwaki temujjaako eno mufunayo wiki bbiri satu bwe bamanyi kyangu, because bwe bagaggezi okwegamba ajja nakyega in Serena n'abeera Uganda 2 weeks nakola noli. You know those guys will give you conditions to work with them. You want to work with Tiwa Savage, ba Ira, esente nyingi okusasula ka video akakola ki ne promotion, and you know for them it's worldwide, see just Nigeria oba wano. So you know boy no kwesiba ki naye tekiri nti tebatulaba era messages zirina wano era bakwano bange bangi Pakistani oba Omale, all of them. So I'm just waiting for that time. Mukama bwana banpadde ekisa nenfuna omuntu asobola okunkola ebintu ebyo. I know how far I can do, and very easily, because I have every contact and I have the talent, and I promise you tujja kikola. I'll bring the BETs. I will. Yeah. And I'll go to the Grammys. I will. Let me bring a chance. I will do it. Yes. Mami Irene uno nkuze mulaba akyali star kyayimba luli balumu. Yes. Thank you. I really appreciate you, Mami. May God bless you. Thank you for always seeing me like your daughter. You see Hannah, you've groomed girls. They're so beautiful, yet they're really
beesa bulungi okutte ku ggwanga omanyi omuntu agira abakyala bagamba amami bono musanga mu bawala nga mitwalo na mitwalo balikwata ku girl child. Hannah is really beautiful as she is naye nga we mwomulaba Hannah. I called Hannah one time nayazze and Hannah era nkimanyi abanamawulire era boogera ebyo. So for us tuba tumanyi ekituufu and we know tuba tumanyi ekiriwo, and that's why you see sometimes I never come out to explain or to everything kubanga feno tuba tukola ki. I really love you, Hannah. You're so beautiful and yet so also humble. Thank you for honoring. Thank you for leading the country. I wish you good luck in Miss Uganda. When is it? Miss World, sorry. I really wish you 9th March. Make us proud. We're behind you. Prima, Mama so you me cover names siman. Mama so ngasina bana kufuna hit. Paka kati banange kino kintu kibalage mukume mikwano. You never know what tomorrow holds. So senga twali bantu babi abantu abasinga bano bamanyide mami brende meka mingi nyo. So it's very rare mu industry because people are here for the showbiz and for the pagamba mubimanyi naye. I really appreciate you, Prima. You've always supported me from day one. Akaimba just said they will go a single couple shinga. Nekandeta, Thank you very much. I'm proud of you and everything. You're a very smart business lady. Like she said, yes, Jimo Jagala Tolibe. Thank you for coming. I appreciate you so much. Vivian Tendo, Nakaimba Kumbagaye. It was just a call away. She called me. I don't know why you chose me. Now I know. Vivian loves me. I did. Okay, now Vakumbaga namanya Vivian and Jagala nyo, and you're so beautiful. You keep your color. You're so beautiful in your color. Please keep your colors and the melanin ambassador. You're pretty just the way you are. And you're so talented as well. I'm happy for you. And I wish this for you one day, and you're going to all of you, but Pia here it is. Time yakatonda webera. It happens. Oh my God. If I've missed out, Ava is so sweet, you guys. I've never said she's the sweetest girl. They tell you we have to say sawa satu. We gave her a call. I'm actually, she said I'm humbled. She's so nice. Mama supporting it. She has beautiful music. You please support her and I'm out in the future. She's so pretty and she's so talented and hardworking. I've tried. I always save the best for last, Kati. Nasoseba hosts, I want to thank my LJ addicts. Thank you so much for always believing in me. Just the mama simanyi kurana. Simanyi kurana bye ekituufu nze osobola okunninnyako nenkuleka nenkwasa Katonda. So you guys fight the wolves and I appreciate that. Mubeera nga abasasula ate nga sibasasula mbasasulako. Abantu bateekamu ttiimu zaabwe ssente. Banne nze sizirina nnyo ezo. But those guys basobola okutta. Bangi tebasobola ajja wano. LJ addicts. I love you. Now let me take the opportunity to thank the sponsors. The sponsors, everybody at Zeku board for me. For the first time, no tekamu obwesigwa, no supporting, no zikiririzamu. I don't know if I can mention all of them. Skypins, MTN, Euroform, Radiant, My Day One Family, Codebase, Sprite, Banange, all the televisions, BBS Telefine, Sanyuka, Bukede, the radio stations, Galaxy TV, Capitol, Mulibanji. I really appreciate you for trusting me this time, and I promise you, chasing is even what I'm going, like, I want to outdo myself. I want to do, catching me, that's my own worry, by the way, mami. Njagala abantu nga bwe banjagadde bwe bati ne banneteekamu obwesigwa nkole ekyo ekigwa mu kye basuubira, and I am going to do my best, I promise. Thank you. The media.
the media. Nange mbadde ndola media nje wait. Banange mwebale mba mikwano. By the way, bachogedde without the media, some artists don't know. We are supposed to make these people our friends. Kubanga with the music, be batweyongerayo mileage eyo, you know, to be heard out there. So I try my best. I'm not perfect, but I try. When bansanze gwemanyi UG all start wesanga da miaka da nganchi gatwakatandika TNS. You know, banji ba Ibra mwena mbiti bamesola bamenya nemba malayo muli banji naye. Just know that Lydia Jazmine with the media, I really appreciate you guys. I don't take you guys for granted. Thank you for honoring this invite. Nemubeerawo leero. Kati nina kusembyayo before I say out about the show. Nina kusembyayo mbanyumize ka story. Haji Yasin mumulabo. Nze muyita the baddest promoter right now. The baddest promoter mu Africa n'emidirano. This person believed in me. Mumanyi story je nabagamba nti waliwo omuntu ayagala okumbukinga ne bamugamba Lydia. Lydia, oli amugamba Lydia Sikat. I think that time when nakoera kapesa and after, is it after COVID? Immediately after COVID or before COVID? I don't remember. Naye that shows you katinti mami omwami yajjanga tewali yamukubira yayita meeting ne manager oyo Nalina namugamba njagala tegeka Lydia nga teyebuza nga talina kyamusabye talina sebtalina ki oli namugamba Lydia tanabatuuka muleke. Kati nze omwami oyo yakwena ngamba sabimanya that time nakabimanya kati bwe mu meetings at this time okujja on board. So nze yangamba sirabangako muntu atandinga offer eya promoters okutegeka omuntu kubanga we yandwadde freedom city kalinga abalala bazikuba n'obuyimba kayimba kamu, you know. So nangamba sirangako manager ko promoter nga agenda oteeka mu buli kimu nangamba naye tofaayo. This time when musanze we namanya ebintu ebyo, by the way sabimanya tetumanyanga bintu ebyo wobeera mu management. There's so many things you don't know. And to make it proper with the management, I've never had any issues or kugoba any manager. Nti nkugobye nkoze hit genda nti oba okoze otya. Banaye mbabwire ba manager abakwata abayimbi bulungi professional basamu ekitiibwa mwebale si kyangu naddala fe abaana abawala abafaanana bwetu si kyangu mami ng'ate musajja mbeebaza era mbateekamu ekitiibwa buli alina promote omusajja ng'ali professional, and I mean professional, ng'akola emirimu ng'ateekamu. Mukama alimpayo omu bw'atyo nange. And after the concert nkiriko nnyo because ngenda kuta album bagita the one and only, and it can go, if I listen to it I get chills nange nze kennyini. I start even worrying how I'm going to release it. So I hope one day I can get some. I went to Anotandikira Mami Kuchiri. I have the most beautiful album that people will listen to this year. Anyways, now good day about am I forgetting anything? It's too much. Thank you to the Bano Batimba birthdays and Simply Cocktails. Thank you. This is so beautiful. So on about my concert, Bajita Firstborn, it's my very first concert. I don't know how to really explain the feeling. It's mixed. It's excitement. I tell it's scary. I tell it's mixed feelings. Kubanga sichikolanga. You all understand that. But I want to promise everyone on first match agenda okucha. Mugenda naba by the way setting agenda chukam era ngabe twayogedde. We won't disclose that. We have a lot of things we are going to do different, and you'll love it and you'll enjoy it. Just njagala basaba mujje banaye mwena abali eyo mugule table. Abayimbi mbasaba mugule table mujje mutuule nga nze kuya saha twali ku table kuya institute ofuna table. I always do that. Kuya fiki kuya zizi. So me I love to, I believe the way you can support an artist more is buying a table than coming and fighting backstage to perform. When you're going to perform baba bagenda era buli agenda oyimba tugenda mukubira essimu.
You know, so if not that, I love to sit and watch the artist shine. I've always done that and I enjoy it. Gundi abadde ngamba karo wali mu parking nti abadde ku yafiki bwato nga bali kutebo ne banyumirwa nga bazina banyumirwa, you know. It's beautiful to watch, right? Mbasaba batanabula mu supporting Abayimbi, and I promise I always do. Okay, and ordinary tickets mwena baliyo mitwalo 2.5 million 3 mbesunze. I don't want to say what just come and see what I'm going to do because it's the first concert. I want to do my best and I'm going to do my best. So about my journey, I had forgotten natandika okuyimba briefly banzijukiza wano because that jamu 20 yali end of 2013 kati mbala 2014 natandika akayimba nakata mu December 2013 aka you know I need you akarabadaba mukajukira you know I'm all for you. Era rabadaba bwaba lwakuba kati ali Bulaya nandibadde njagala ajje tukayimbe so because it's my baby. So nali mu second year campus. I'm second year campus ku Mount Tech wali business school, but I didn't give up on school. Naberayo nekakwata nekyankomera ebizibu. You know how you have a hit song atenga oli kusomero nga si byangu naye nengamba because my mom yangamba byonna bikole naye njagala mwana musoko okole ekiro graduating, and I did in 2015 with a bachelor's in business administration and management, and I got a first degree. So tuli bayimbi naye okusoma tukwagala obanga oli muyimbi muteeyo soma okuyimba kubeerawo tekuvaawo soma kikuyamba kubanga okuyimba tekumala olina okwongerako ebirala awo maaso awo. So bwe najja nenzijaawo semwe nenzija nkubanja. I was a backup artist of Radio and Weasel when I was in campus. That is how I met my first manager. Nakwatakawo netujja na I think bali bayawukanye ne Radio and Weasel netutandika TNS eyo olaba obufaananyi obukadde. You see me, Shiba, Palaso, Omugenzi Eke, Saha, Bakri. So that was the journey. Netugenda bimanya ebya group netujja tetwakyawukana bubi just twagamba katwetongoze feka netwetongoza around 2016. Netujja 2016 when again I'm Coke Studio. I was number 3 by the way guys in Coke Studio. I think that's how I got many contacts that I have. I thank my manager for that. That was actually is one of the biggest stages I've had. Sija kubeera ungrateful, no. I really appreciate that and he did a lot. So nenzija manager Mbroni Mulindwa nankwatako. We had a contract twayawukana bibannange nga bemubiyogera. Contract yali ya 3 years nagenda alina byakola ebirala bingi, you know, and you know with the journey si byangu ebyabawala ebyaffe sente kasente biki bambi ate ye yali mulungi temusana kigambo kyonna. He's one of those people who are very professional and nice. Paka kati nina team LJ right now nasalawo nengamba see addicts team LJ music Lydia Jazmine music bano baroni bakabendera Aziz nina team nene nina aba IT managers I'm trying to create a team mami. Actually that's how we deal with the team and it's really amazing. Bakola they're really nice and they're very professional. Bebazanyo bakabendera they don't sleep aba baroni. God bless you. So up to now tuliawo team Lydia Jazmine LJ manage LJ music. So olugendo paka kati rero, but I want to say one thing. Mama wange bwe yali ankuza yangamba jasembyayo kino ebintu bisatu. Yangamba asitisete ejusa amange era babala bati asitisete ejusa akwate empola atuuka wala bugusi muliro. Ebintu bisatu ebyankuza ebyo ndoza kyekyo lwaki maybe abantu balaba kumpisa zenina oba kuki. I really thank my mother and my parents. Twakula ebintu era mama wange buli kaseera nekati nti ndi mukulu nkubira n'akingamba nangamba bwalaba mawulire nga mwana wange asitise takola ki. You will never see me answer anybody regardless, and I've always had answers, and you'll be surprised when you hear some things, man. Propaganda in the mweno industry, but I thank God I've tried. It's not easy to control yourself, chizivu, but I try with people, with the guidance of everybody in my life. Thank you. The foundation of my parents. Mukama
I came from church. I used to sing in church. Naimbako mu watoto. Naleta ebikopo by'essomero lyange buli wamu mbadde muyimbi. Nayimbako mu bandi nga sinayimba buno kuba gitae. Noyimbira abazungu ku Serena eri Wanji. So Mukama, I believe in God. Olunaku nga lumu machi ntukwasa Katonda, and I know we are going to make it, and I'm ready. Thank you. Thank you so much. Yes, you have. Tugenda mu Q&A. Media. The way you came into my life, I also don't know. But you guys, I have another mother in Anna. Anna nkubira senanga Lydia, toyogera ekintu kino kirabye. Ndaba nange. Anna nakubira kati tugenda waka, tugenda kukola bwe kati Lydia. Nakuba business ideas, nakola ki? Anna is so. That is awesome. Anna. And I'm glad I have a person like you. That side of Anna, you guys don't know. Strict Anna, and I really love you. And you made the most beautiful bride. Olaba mwanda bakumbaga. So yogerera. God bless you. Okay, Kale, tutandike. You. Okay, amanya babita abe. Kola no mukutu ebyocha mu Uganda. Lydia Jazmine ne musola ngenda bibi. It's okay dala mu byonna. Have you been frustrated by the management zobadde ngojja nazo? Giving an example. Ogamba toyagala kukyogerako. Wenno kyotomanyi ti manager abobadde nabo ebbali bo bakola ki? Bakwogerako. Ogamba nti you have been treated well. Kati abaana agaba peer pounds. Oyinza obakotogedde mungeremu obendala. Kubanga yayinza okubeera eyo neyekulisa n'agamba atolaba Lydia Jazmine atuuseko watuuse yakyo gamba ku manager because he did what was not in the agreement or in the contract. Obanga yasalawo afe nakyo. Okay, that's it. Yeah. Okay, that's it. Thank you very much. Nawe nabagambi bane munansonyiwa. I am not a person. I am not good because you know what? Some of those people are their own brands at some point. And baga mumuntu bakubisa omuliro nawe kusasuza muliro. Kati omuliro gunazikiza omuliro. Okitegeera kati nze I decide. Trust me when I meet my girls, they know. I tell them, they know. And era ne bwenkyogera bwe kino simenya saagala menya abantu balina ebintu bye okitegeera ne gamba ono bakiri nze I chose to take the blame and it's okay. Okitegeera I chose maybe Lydia tamanagingika oba muzibu oba ali biki, it is okay. Abamanyi obalabe bamanyi ate nze neemanyi kyekisinga obukulu ne Katonda saagala ntandike kulwana n'abantu ku media senga banaye nalwana ddate sisobola. So tubaleke mbiti byabwe, but I already advised the young artists bakimanya abawala temukimanyi bamapia, they know. Yes, they know. Nabade yabajja, please get calm. When you have talent, top up. Labira kunze top up ono akusabe no manager good jango onchaileko no genda I mean, but Bamani, I saw someone saying, Babansabyo okuje waka, you know, nga ina promoter mukolera, over DJ, over, I don't know, that's the word. So, Bambineda, if you, anyway, when you're here for the business and the passion, you can always make it. Taturanya, we have made it, and we have not been used like that. So, keep your head up. Atin, we recognize you. Jango tulano kupewa Lydia. Please, wale wakatebe akakabu. Itaye mabega wa Miss Uganda je. Atin, unfortunately, kutebele onaga bwe today. Tulabawo none of the members of the federation. These are people. Of course, bali. This is a federation. Yes, but of course, when we talk about the federation, we talk about the rest of the Kezo, Naba Modidia. So, don't speak for me. Busy, you know. I'm sure Abazze. Lydia. Okay, wait. Kale, go ahead, please.
Lydia ekisooka njagala kwebaza okubanga okoze music omulungi inspiring ba artist abalala. Essaawa zino wetwogerera abakyala bakwenyumiririza because of the good voice, figure, dress codes. Bingi byogeddwa. Seyanjuda manyaze Prosper Magic sikola ne mu TV ne Focus Media ku social media. Lydia ekivulu kyogenda okukola tusuubirako abayimbi bangi. Omukulu Edirisa tumusuubireko kyekisooka ekyokubiri. Tuwulira olutambula gwe n'omukulu Edirisa waliwo ensonga z'ekyama tusuubire embaga wakati w'omukulu Edirisa. Ekirala tulinawo ka special surprise kosuubira okubanga bafaani babagenda okujja ebagenda okubanga alaba. So kansokere ka surprise ke kasinga obukulu nkosembezaayo special surprise like I told you. I am outdoing myself. Jangu kusho. Oyagala njase ebyamu. Ngolabe ojakala mbasa nga bwokyogedde ka surprise. Okitegeera esoba bye mujja biraba byonna. Sigana kugera linnya lyaba eryamuyimbi yenna nga nziramu question eyo naye I'll tell you one thing. I'll give you one answer and egenda ku bera byonna sijja biddamu ngenda ku answer. Abayimbi bonna right now abaliwo abasinga bemanyi mikwano gyange and that's it. I am not dating in the industry. Okay. Eoje, by name is Ibra, nkola ne Vision Group. Ekibuuzo ekyange kiri nti twagala otunyonyolemuko oba otubuuliremuko gwenga gwe Lydia abuzibu ki bw'olina ne Rema n'amakula. Abanamawulire mwenna abali wano baali wano bankyogera okuva ku ntubu y'omutima gwange. I have never had any issues with anybody, especially the one you said. Inti nga bwe nabanyonyodde nti propaganda mu industry mungi and reasons why I don't explain myself bye bino nga bw'obiraba nti abantu balina families. I respect people. Okitegeera abantu balina brands nga bwe nagambye sagala pikinganga ku bantu ate malenjo male you know. I love every artist. I love them. I support them. Never seen a meeting. I've never had any issues with anybody. And I wish Rema in a concert. I wish her the best. Support her. Ngabiri musatu. Mumale ngalumu mujje ku Africana. To Sheraton, that is 23rd. Ngalumu mujje ku Africana. We have enough space. We have enough love. We have enough people. Fans banji. They love us. And you oja kwesanga nga abantu bonna abasinga aveewo ono yadde wa Saha yagende wa Lutalo yadde wa Jazmine. Byolooza baba bashuka. So I wish Rema the very best. If I had no concert, I would have attended her show. Lwakuba nti nina concert I cannot attend. Wow. Media, mbadde nsaba ekibuuzo mimbi bw'akiddamu tukireke. Yeah. Okay, we go ahead. Okay. First of all, I wish Lydia Jazmine the best in her upcoming concert. I love you so much. My question, the first question, I saw you with the management, over 2 managers. So first, Nesa Kulaba Congo Okola bookings as our way, international bookings. Naya Gambia, these days you're working with the LJ music. And I've seen you doing a video in South Africa, performing in South Africa, performing in the UK, and over Canada. So do you feel peace doing with the LJs over? Because you said you need a manager still. The achievements you're having are a bit better than the ones you had. Yeah, I love that question. Secondly, Wagambient doing collaborations, videos outside.
bali bagagga. But I've seen you, because I'm always in concerts. But example, so I saw you at the Comedy Store Awards. Those are performers are performing abalinga mukaaga, and you were coming, Mr. Semakula, Madrat and Chico, nga you splashing a lot of money on them. Ningamba Lydia Jazmine nga ina sente nyingi. Eyali okumpi nangamba she's a rich woman. Ato gamba you need money so that you can do collaborations outside. Yeah. Watyanga go wekotogera ngezo sente zenyino so zikozesa ogenda okola collaboration. You guys already have the answers. Actually, I like the question. Actually, yes, I love the question. Just as I was I think when I in management, nagenda ko South Africa Cook Studio. I think in Indigenous of 2016, and he's very right. Right now, nila ne concert kwekwa njaga tugenda kola extras in like 2 hours. Njakudamu ekibuzo kyo kino nti, like I said earlier, I think God's timing is always the best. I cannot also know. Sijagamba nti bayagala bali banjagala batwala mu Cook Studio, so bali bagala nkole ki, bali bakyagala, maybe tezaamala teyayina zikola ki. And now remember tenali ntandika butandisi, I only had like a few songs then. Kati right now honestly I have many songs I'm booked almost every week. Naye temwerabira nti abayimbi tuba ne responsibilities, you people. Personally, I take care of my family. Personally, Kati, I'll tell you that. Not my mother, not my dad, not my siblings, and then also their kids. Most of them. Bana bange banaira mubala bite mubala bawanga. Aba following. I have my nieces, my nephews, and guess what? I'm happy doing that. I cannot be ngansobola okuleta ka physical term nesitakaleta ndeke omwana wa muganda wange aleme kusoma oba maama aleme kunywa ku mata okitegeera. This is now kati nze maama mwe muba mulaba abayimbi ne mulooza balina ssente naye mukwano ebiri emabega. I have an adopted daughter. Nze siri muntu wa kamera bingi bye mutamanyiiko. I have adopted daughters that I take care of kuva ku scratch nabajja mu orphanage. I just don't put them in the news. Mwamulabako lumundo za Maria Mata. The dere namufuna nga ka baby kaine ebiri nyingi ziri wezi. She's so pretty, she's so beautiful. And music videos abayimbi basobola okuddamu ekintu ekyo. You people, music is expensive. Temumanyi osobola obeera booked. Naye nga kati nganze kye nabaganye nti netaaga nina team, yes, naye era nze kyenkoze kyenkola kyenzizaamu tiimu si yeteeka mu ssente ate nga ate bo be bali ku payroll balinda omusaala. Okitegedde ekintu ekyo. So you people bingi kakati awo omuntu waliyo aba Nigeria balina n'aba Tanzania bakikola kati, actually Rwanda ekikola kati balina abantu mu state, balina abantu abatandise funding abayimbi. I've seen Rwanda, I've seen President Kagame, you guys nga akutte ku Bruce Melody yasinga kati Rwanda. Do you know why? Bamutaddemu ssente anolimba ne Shaggy from Gab. You think kati nawe ngamba talina nyimba tabeera booked, but now you see waliwo bintu bingi factors. Guy bamukutteko in a blow already. Oyo guy kati wakabi bamumanyina okusinga naye nga juzi ono Rwanda industry ebadde wet ati nimbi oli produce naye kati batuli bati in Nigeria. Magufuli bwe yafa ya Magufuli Tanzania yali ateeka ssente mbayimbi. I'm not saying president should don't quote me wrong. I'm telling you nti waliyo abantu mu state, waliyo abantu abagaga balina ssente nga zo ate munange bw'oteekamu ofuna, kubanga nze n'omala onteekamu oba n'oteekamu pia n'okwata Karono n'omuganda ng'agenda okola oluyimba ne Chris Brown. But Davido, it's possible. They are doing it because of what? And you know how much money they are bringing in the country? Omanyi tourism bw'erinnya Nigeria. Omanyi nti Nigeria katwina n'Abamerika babakola batikati. Why? Bamanya trick eyo. Balina abagagga. I know guys I follow. Look at Don Jazzy.
You think nti nno mugagga ateekamu alina abayimbi bameka baakoze naye omanyi obugagga bwaliko afuna. So people forget music is a business. I wish we have people who know that music is a business. Ti bwe nteekamu oyo Lydia na blowing anagenda nayimba wali eri ne ofuna na $1 million tugenda vani mu shillings, but okwekotogera okwo honestly abayimbi tebazina sakati tebajja bagamba, and that's the fact. We need extra support. Okay, Kale, when tugenda taking more 3 questions. All right. Abantu bafuba ino ge Deputy yo babadde bagamba nti Lydia Jazmine oluddewo okukola concert era bagenda gijuza. Ekyo kirungi nnyo. Now this goes to Mami akiikiridde ya Sin Events. Amanya bampita terminal. We are approximately like 40 journalists who are here, which implies that twagala Lydia Jazmine n'ebintu ya Sin Events byekola. Naye tufindinga challenges nga bannamawulire omanyi otutafind otaliretinga nammwe ebiseera ebisinga obungi twekuba nti omuyimbi omwogeddeko bubi ate n'omuyimbi ayogedde bubi ku nnamawulire. Mami tufindinga challenge nti batulaba nkasasiro wetutuuka ku bivulu byamu ate saawa zino nga mutwetaaga tubalangire okitegeera ffe tulanga ebivulu by'abayimbiza embiranga ku radio nga tebampadde wadde 10 nga tebawadde every person wadde 10 ne tubalanga nti ekivulu ky'olugye nikyo ne bane wetutuuka ku bivulu lwaki batuyisa bubi ekivulu kyakingisa abayisa bubi ba journalists. So tugenda kufindinga but yawe out okulaba nga ensonga ensolvinga because at the end of the day mutwetaaga naffe tubeetaaga ate brand y'omuyimbi beefa on one way or the other kubanze kinnuma nnyo okulaba munnamawulire munnange ngali wabweru bamutuuzizaawo nga naye ng'abadde alanga ekivulu. For example, let me be very open because whatever open this time tewali time ndali tugenda kuba open. Stickman mu Sudan nali nkola naye naye nga tulanga show y'omuyimbi omu because right now tuli ku Lydia Jazmine, let's give her respect, nga tulanga show naye at the end ne bamugalira ebweru ne bamugana okuyingira ekivulu. So okay, Kale. Guys, let us keep respect. Nagam, you keep it precise and respectful. So mukirize manager addemu ekibuuzo. Biggie, go ahead. Bannanga bannamawulire nnyo okwetonda ku ekyo ekya King Saha tekijja kuddamu kubeerawo. Mumanyiza asingayo okwagala okubakosa era mbeeteekako nnyo nti wompereza message mpakuka kikyo ŋŋamba. So tubadde tusaba nti ekya tags okuyingira mu Lydia Jazmine to be worked on a day before. Engeri gye tugenda obeera no ffenna ku Africana njagala mujjukire ebigambo byabwe mwenna tubawe tags ezibayingiza so that ffenna tuenjoyinga omukolo mutusonyiwa ebyaliwo tebigenda kuddamu kubeera. Kale, kakati Shida kamuweeyo abeera nnyo mu byensimbi, so she literally knows the game ku mulyango awo. On behalf of your SNK events kabeko kyayogera. Nzagala kuddamu bannamawulire nsanyusa okubalaba. Ensonga lwaki kyaliwo abamu naye n'abamu baafuna kyesaawa zino muzze mukola essaawa zino ne mukoma kati ffe tubeera tuba followinga ne mutaddamu kulanga show kani wabulawo ennaku 2 ne muddamu ne mulanga ne mujja. Okay, Kale, naye kyendowoozaako katono nnyo on behalf of the organizers and then media houses. Let us agree bannamawulire tuli bangi. Bannamawulire katono nnyo tukkirize nti tuli bangi. Kati ojja tunuulira ku BBS Telefina ojja laba waliwo entertainment show y'abatashabi 360. Olabe Seimo Kawala ate okuva eri musumulula nange. Olabe camera crew and all that. Iron Cruise. But muli abaana nga bangi. Kati that is a single media house, you people. Tutegere business. Mwaka nnyini show y'omuyimbi bwejjula bannamawulire kuba mwemanyi mujja ne mugamba yajjuza bannamawulire. Isn't that what you said? About yourself. Identifying abantu omu 210 nga gwomanyi nti osobola ofuna content oyo era nga bakwaddeyo kye bakuwadde okumupushinga. Let us push her. Njagala ffenna twegatte wamu
tulage amaanyi nga bannamawulire ge tulina eri abayimbi. That they of course they can't do without us, but we are very important and vital in this. Mbadde mbasaba mwenna tuyimirire wamu for this concert, the first concert nze nyimirira ku Lydia Jazmine, tumusupporting bategere presence yaffe tinewe tuba tetulineyo ne ba-identifying abantu ana. Our job will be started clean. Ate tujja kusobola okweyawula ku ba-bloggers n'abantu abakwata essimu yaabwe TikToker najja ne yeerambikanga munnamawulire. So please rally behind me. Let us support her. Let us make Lydia Jazmine what I believe and what I've always told her, a phenomenal artist that Uganda has not yet identified. Kale, thank you so much. Tuyina ekizibu kimu. Buli muntu akwenda n'abeera ku TikTok yeefuula nti munnamawulire. Njagala mwige ebintu bino mu byawule. Ow'amawulire wanjawulo nnyo ku TikTok. Nammwe abayimbi mugenda mulowooza nti abantu abakola challenges zammwe nti bamawulire. No, baba baagalako ssente. Ne bano abaana bali wano agenda kujja abeera baze essaawa 4 tuli mu ssaawa mmeka bamu emitwalo 2 oba omutwalo agenda akole waakawo. Mubawa ebitiibwa. Omuyimbi najja abaana ne bakeera omuyimbi najja ku ssaawa 6 yabagambye essaawa 3 bo beerawo. Mulimu ebintu ebimu tuveeyo tuwe omulimu gwaffe ekitiibwa. Nammwe abamawulire mwebeereremu nga mmwe. Omuntu akwa emitwalo 2 gimulekere, ogendamu emitwalo 2 yayagala kawumbi. Okitegeera? Nedda banange gundi omulala tugenda kumulamwa. Please, I beg you. No, enough. Mwagamye Pauline Mua. Raise your question, please. No, guys. Wama, thank you so much. Tetwetagala tuve kumulamwa, please. Go ahead, raise your question. Nobudde bugenzi. Mukwana yogera. Go ahead. Session styles. Martin. Go ahead. In our media platform. Ilange chebe chikolo chili Santo, South Africa. Okay. Lydia Jazmine, nsooka okwebaza olw'enteekateeka eno gye mutadde wano olunaku olwaleero. N'osobola okuba ng'ositula emibiri gino gyonna era nga girabika bulungi. Yes, abantu bano bakola kiro naye osobodde okuba ng'obakeeza wano ne bajja ku muyimbi ow'ekika ky'olimu. This is really oba tokoze record osetize trend kino ekintu tekirabika for real kibawo okulabika. So ekibuuzo kyange kiri nti obadde oluddewo nnyo okutuwa show era abantu bangi beebuuza nti Lydia nga alina catalog eri rich naye tabadde nga tuwa show for the last years. Ekibuuzo ekyokubiri, enteekateeka eri etya ng'oggyeko nti nno tugenda kujja oyimbe ng'era bulijjo obaddewo ng'olaba ebifulo eby'enjawulo. Kyanjawulo ki ekiri ku sheeno kye tuba tusuubira from Lydia Jazmine nti tunaagenda ntugamba nti okubeera mu kyo ya Lydia Jazmine is really vibe. Ekibuuzo ekirala, oluyimba Solome gwe wooluwulira kiki ky'ofuna? How do you respond to that song? Alumanyi, the way she looks like. Kale, kakati, Lydia, katufune ekibuuzo ekisembayo. Neyanza. You're the last person. Agenda bigger town. Addition ku kibuuzo kya Sean nze Makawulya. For the past like 5 to 6 concerts ezibadde zibeerawo, there was no value for money. Abantu abajja mu show, yes, I'm phrasing my question. Abantu abajja mu show kati ng'eno abagenda okujja ku Hotel Africana, specifically bajja okulaba Lydia Jazmine. Tufunye ebizibu bingi mu show ezisembyeyo nti main artist alinnya ku stage ssaawa 5. Mama si tojja kunjulira ekyali ku yiyo, walinnya ssaawa 5 ku stage. Neyasembyeyo olaba omuyimbi n'alinnya essaawa 4 n'eddakiika 4 naye nga show bagigalawo ssaawa 6 e Kampala. Nti abawagizi abazze okulaba ekivulu ne batuuka ne bava mu kivulu nga bagenda bayomba, because bano abayimbi bonna abasigadde boogamba nti bazze kuwerekerako tuba tuzze tubalaba ku show zaabwe, so tuba tusuubira okufuna ekyo tetwagala okuva mu Jazmine. Enteekateeka
yo eyimiridde etya okulaba nti ku mulundi guno kino ekize kibeerawo tetuddamu kyexperiencinga because omuntu yeetaaga alaba music okuva giwa bbeeri wansi yonna gyozooyimba kuzisemuzaani paka wano wootuuse okitegeera aveewo ng'agamba nti omuyimbi ayimba nti ebiseera ebisinga mugamba nti abamama letukubye naye tuvaawo nga nange tugamba nti omuyimbi yakoze tetuyita average performance oba performance yabadde very weak naye nga kivudde nti otuuka n'ekiseera nga music wo gw'oyina oyimbako just line 2 oba chorus osobola okugenda ku luyimba olulala nga wakoze rehearsal nyingi naye nga toyina budde bugenda kumalayo music gwe weeteeseteese otya okulaba nga ku mulundi guno tetugenda kubeera mu kisho nga tetufunye value for money because mwe mulowooza nti bano abakuwerekeddeko betuzola basibe tubatuzola era ne bwe tebayimbye gwe n'oyimba betusigala tunyumiddwa endongo. Thank you so much Wako. Ono kayogere question ye nja kujjukiza so let's close off you answer. Okay, Jazmine, thank you for looking nice and fresh. Babitaboni Vision Group tuli mu radio week ate agomu kubati radio yawandikira so njagala kubuuza in a beautiful special moment joina ne radio yosobola okusharinga ko naffe. Okay, Kali. That is it. Lydia, the mic is yours. First of all, radio is my favorite artist. Gone or around is my favorite artist. Secondly, I was very lucky. Trust me, I think high school. Radio nampa chance eyokubera backup artist. You people, do you know ngowegomba omuntu atona kayimba nakamu actually ka story kaliwe kati waliwe yaja nanda banga nkuba I'm gonna make it brief nga nyimba ku some hotel where Ali Serena ye yantwala nangamba this girl is good, she can, you know, nibanga omulala bamuyita Emma Dragu omulala bamuyita ba Martha yagenda Bulaya yafumbirwa eyayimba ne Mickey Wine wona mwana that girl twali basatu to make it clear era bogenda mu videos enkaddo jatulaba me and that girl era njagala kusenga sofuna buclip obwo nimubulabako yampa chance. I love radio. I'm definitely doing something special on the concert. You're still a question. Masuka nkubanja gochanga omuliro radio songs, you know. That was the question, right? Yeah. Value for money. The value for money. I want to make it very clear, and I promise all my fans abagenda okujanga lumu match. All of them. Ojukira when abadde njogera nagambye this time tukyusizaamu ebintu sakyogedde nembagamba nenegala n'abayimbi okukola ki eyawulidde okugula table sibe nayogedde mami balina ne table of course the mami ajja kunya. You people, I don't want to tell you naye kyojagala ogamba ngenda ku stage sawa bbiri. It's my first concert bagita first born. Yes, so first born nina okushowcasing me. I know that very well and I appreciate that question. Unlike everyone ebya concert n'abayimbi temubanenya nnyo bannange ebintu bya concert ebyo si byangu nze mbeerayo backstage mbiraba naye I promise you maximum security byange bigenda kuba bya mwali kunkuka mwalaba bwe baleeta aba red top ne babeera nga be batwala ku stage kakati if it means me doing that for me to have a very organized stage I will do that and for me to come on time and showcase. I think question yabadde efaanagana mupozi olimba lwa Bobi Wine olwa Solomon Lumanyi libadde babuuza Rani baneka mbabulire we are here for the first born concert baneka mbabulire I said I'm not mentioning names naye is I love Ugandan music. I love good music. Buli ayimba oluyimba ne binyumira nduwuliriza. Sirina buzibu ku luyimba n'olu. Kola abantu. Kale, guys, just to recognize our producer Atin, Lydia. Lydia,
Soko recognizing ati tugende tumaliriza. Mujukira ka album kemba gambyeko akajja ono omwami ayinako ennyimba nga 5 ono ba even more ono kyali wange mukimanyi naye Zaakabi ono guy wakabi ati ni mumulabi. I mean, I don't even, you need no introduction. Abayimbi baleese style gye yaleeta nzijukira bajja ne Fiki banji man ono guy wakabi, and he's always been humble. This is another humble producer we have in Uganda. But producer mroza sikoze nabanji mubalabi naye abasinga twabayise kikulaga ati nkyali ate wakabi nti wakabi abayimbi ati nteetaga program nze ati nati tukola ati ni ati mugamba ati nimpiseeko wano nzija jangu ati has never declined me people njagala nkyogere wano nga he has never said I'm busy, don't come. Ati yakola good night or Rick man ati yakoze njagala nga bwe neyagala mukimanyi first born yon. Yes. Ati yakoze the first born atadi wako is ati no era wowe olubira ati no na beat the first born atadi wako. So you guys, this guy ati mukimanyi na ba media anti waka be supporting nedda bambi. Okay, thank you so much. We've come to the closure of our press conference. I am super excited. I don't know. Nze kati ekindi ku mutima kiri kimu to deliver. Kati ze kamba bude manya Abanyaganda bagenda kun supporting. I'm not even worried about that. I am worried about what I'm going to give them. That mujenga lumu match mbesi. Okay, Mohamed akatononya akatalekeka addemo ajjukiza abantu okuyingira sente meka ayagala table ya sente meka bazisanga wa tickets. Emitwalo 2 ordinary, emitwalo 5 VIP, milioni 3 ya abantu 8 ku table comes with a drink. Reservation numbers twila ko 0704 32 95 39. Another number is 0753 81 10 39. Lydia Jazmine, last moment ogenda tuwamu wano ku bunyimba bo DJ. Oli ready? Vayo stuka mutudde nnyo kapera mwagala kapera kankube kapera bamanye. Okay, inakola fast kubanga ye baby wange the first born atati wako zasoka sidi wako singa uli utami bambi bubera fani nzene samu kumane nirira chimuli kutabe njagala ngawe neyagala so singa kwewe yagala matira ngawe ne matira so singa kwe njagala ngawe neyagala so singa kwewe yagala matira ngawe ne matira so singa kwewe ne Okay, Kale, a moment with the artists, DJ. God Bulayo. Mawulire once again. Thank you so much for coming through. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tukikube, tukijjuze kati ke tusimbudde tusimbudde.